إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد tumtendereza Allah n'amatenda majjuvu agatali mbukendeevu bwonna era amatenda agasinga okuba amalungi. Tumusaba okusaasira n'emirembe ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tuli ku kitundu ekye-15 nga tutunuulira an-nawafil, eswala eza sunna, era nga tukyali wansi w'omutwe ogugamba ma kaana yaqra'uhu sallallahu alayhi wasallam fi salawaati, ebyo omubaka sallallahu alayhi wasallam byasomanga mu swala ez'enjawulo, mu swala zino ettaano n'ezo eswala endala. Omulundi ogwaggwa twatunuulira salatul fajr ne tulaba ssuula ki era aya ki omubaka sallallahu alayhi wasallam ze yasomeranga mu swala eyo eya subuhi. Oluvannyuma ne tulaba al-qira'ati fi sunnatul fajr, okusoma kwe mu sunna eya fajr gyetumanyinga qabliya ya fajr. Lwaki tutunuulira ensonga eno? Si lwakuba nti twagala tukwate essuula zino tuzeekwateko, wabula nga bwe nabannyonnyola nti omuntu asoma essuula zino ng'omubaka sallallahu alayhi wasallam bwe yazisomanga mu swala, empeera ye ebeera nzito okusinga ey'oli asomye ebirala, wabula tekitegeeza nti asomye ebirala eswala ye teba ntuufu. Eswala ye eba ntuufu, naye empeera yoona asomye essuula oba ayaati zino omubaka sallallahu alayhi wasallam ze yasomanga, empeera ye eba nzito okusinga ey'oli. Naam, tugenda kutandikira wennyini we twakoma. Sheikh yali azzaako omutwe ogugamba salatu dhuhur, nga sheikh yawandiika ekitabo kino ya Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani. Ekitabo kimanyikiddwa nga sifatu salatu nabiyyi sallallahu alayhi wasallam min atakbir ila taslimi ka annaka taraha, engeri omubaka sallallahu alayhi wasallam gye yasalangamu eswala ye okuva ku takbir okutuusiza ddala ku salaam ng'olinga agirabako eswala eyo. Sheikh wansi w'omutwe ogugamba nti salatu dhuhur yatandika ne hadithi ng'agamba nti wakaana sallallahu alayhi wasallam yaqra'u fi rak'atayn al-ulayayn bi fatihatul kitab wa suratayn. Yalinga omubaka sallallahu alayhi wasallam ng'asoma mu raka ebbiri ezisooka mu swala eno eya dhuhur essuula eggulawo ekitabo nga ye surat al-fatiha wa suratayn ne ssuula endala bbiri. Wa yutawil fi al-ula ma la yutawil fi thaniya, era nga awanvuya mu raka esooka ky'ataawanvuyanga mu raka ey'okubiri. Hadithi eyogera ku nsonga eyo eri mutafakun alayhi, eri mu kitabo kya Imam Bukhari ne mu kitabo kya Imam Muslim. Wakaana ahyanan, yalinga ebiseera ebimu yatwiluha hatta annahu, ng'awanvuya okutuusa lwe kyabanga kanat salatu dhuhuri tuqam, eswala ya dhuhuri bwe yabeera eyimiriddewo, fayadhhabu dhahibu, n'agenda omutambuze ila al-baqi'i, eri limbe manyikiddwa nga baqi'i, fayaqdi hajatihi, n'amala ekyetaago kye, thumma ya'ti manzilihi, oluvannyuma n'adda ewakaawe, thumma yatawadda, oluvannyuma n'atawaaza, thumma ya'ti, oluvannyuma n'addayo oba n'agenda eri okusaala, wa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fi rak'ati al-ula mimma yutawiluha, ng'omubaka sallallahu alayhi wasallam akyali ku raka esooka olw'ekyo kye yawanvuyanga oba mu ezo ze yawanvuyanga. Nga hadithi eyogera ku nsonga eno eri mu kitabo kya Imam Muslim ne mu kitabo kya Imam Bukhari ekimanyikiddwa nga juz'ul qira'a. Mpozi jjukira nti Imam Bukhari ebitabo bya hadithi talina sahihi yokka, wabula alina ebitabo ebirala eby'enjawulo, era nga n'ekitabo kino juz'ul qira'a nakyo kimu ku bitabo bye. Sheikh agenda maaso n'agamba wakaanu yadhunnun, baalinga balowooza basahaba annahu yuridu bidhalik, nti
nti omubaka sallallahu alaihi wasallam kyeyagendereranga mu ekyo ekyokuwanvuya eraka esooka kyatawanvuyanga mu raka eyokubiri ayudrika nnaasu rakaati l-ula abantu basobole okusanga eraka esooka. Hadithi eyogera ku nsonga eyo eri mu kitabo kya Imam Abu Dawud era nga hadithi ntuufu era eri ne mu kitabo kya Imam Ibn Huzaima. Agamba wakana yakra'u fi kulli min raka'atayn, nti era yalinga asomerera mu buli raka'a kadru 30 aya, ekigero kya ayati 30, kadru qira'ati kuga ekigero ky'okusoma alif lam mim tanzila sajida, kwegamba ekigero ky'okusoma essuula eyo suratu sajida ya 22 mu Qur'an era ng'erina ayati 30, wa fiha al-fatiha nga ne suratu al-fatiha okwo kwogitwalidde. Jjukira nti twalaba nti mu swala eya fajr omubaka sallallahu alaihi wasallam yasomanga ekigero kya ayati 60 mu buli raka'a. Kati tulaba nti mu swala eya dhuhur asomera mu kigero kya ayati 30 mu buli raka'a, ekitegeeza nti kyeyasomeranga mu swala eya dhuhur mu raka'a 2 ezisooka kiri hafu y'ekyo kyeyasomanga mu swala eya fajr. Hadithi eno etulaze nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yalinga asomera mu buli raka'a mwezi ezisooka mu swala eya dhuhur ekigero kya ayati 30 era nga kyenkana n'okusoma surati as-sajida eya aya 30 nga ne al-fatiha kwogitwalidde. Hadithi eyogera ku nsonga eyo eri mu kitabo kya Imam Ahmad ne mu kitabo kya Imam Muslim. Naam, wa ahyanan atera ebiseera ebimu kana yakra'u bis-samaa'i wat-tariq, yalinga asoma was-samaa'i wat-tariq was-samaa'i dhati al-buruj wal-layli idha yaghsha. Essuula ezo zonna nga bwe tuziwulira yalinga azisoma mu biseera ebimu ebyenjawulo ng'asoma was-samaa'i wat-tariq was-samaa'i dhati al-buruj wal-layli idha yaghsha wa nahwiha, n'essuula endala ezizifaanana mina suwar okuva mu ssuula eziri mu Qur'an. Era nga hadithi eyogera ku nsonga eyo eri mu kitabo kya Imam Abu Dawud ne mu kitabo kya Imam At-Tirmidhi era nga hadithi ntuufu. Agamba warubama ate olumu kara idha samaa inshaqqat, yasomanga idha samaa inshaqqat wa nahwiha n'essuula endala ezigifaanana. Hadithi eyogera ku nsonga eyo eri mu kitabo kya Ibn Huzaima era nga hadithi ntuufu. Wakanu ya'rifun, balinga bamanya basahaba qira'atihi fi dhuhur wal asr, bamanyanga okusoma kwe mu swala ez'ekyama dhuhuri ne asr bi'idhtirabil hayatihi, na kwenyenya kwa kirevu kye omubaka sallallahu alaihi wasallam. Nga hadithi eyogera ku nsonga eri mu kitabo kya Imam Bukhari ne mu kitabo kya Imam Abu Dawud. Naam, oluvannyuma lw'okulaba biki oba ssuula ki omubaka sallallahu alaihi wasallam ze yasomanga mu raka'a 2 ezisooka eza salatu dhuhur, tugenda kuzzaako omutwe Sheikh gwe yazzaako era mu kitabo kino okugamba nti qira'atihi sallallahu alaihi wasallam ayat ba'da al-fatiha fi al-akhiratayn. Okwabeeranga okusoma ku mubaka sallallahu alaihi wasallam oba okusoma kwe aya oluvannyuma lwa surat al-fatiha mu raka 2 ezasembangayo, kiba kitegeeza nti Sheikh wano atuleetedde obujulizi obulaga nti kikkirizibwa omuntu yenna okubeera nti takoma ku al-fatiha mu raka 2 ezisembayo, wabula asobola okwongerako essuula endala oba aya endala, essala ye neebeera nga ntuufu. Agamba nti wakana yaj'alu rak'atayn al-akhiratayn aqsar min al-ulayayn, nti yalinga afuula eraka 2 ezisembayo nga aziyimpaya okusinga ez'ebbiri ezakulemberanga kadru nisf, ekigero kya hafu yaziri kadru 15 aya, ekigero kya aya 15. Naam, hadithi eyogera ku nsonga eno eri mu kitabo kya Imam Ahmad ne mu kitabo kya Imam Muslim. Kitegeeza nti omubaka sallallahu alaihi wasallam eraka 2 ezisembayo yaziyimpayanga nnyo, amakulu nti yakisomerangamu ekigero kya hafu yakiri kye yasomeranga mu ziri 2 ezasookanga oba ezakulemberanga.
nti ziri bwe zibanga yazisomerangamu eddakiika nakimu okusomeramu kwamutwaliranga eddakiika 4 then kiba kitegeeza nti mu zino ezasembangayo kiba kyatwalanga eddakiika 2 kyamutwaliranga eddakiika 2 ekyo ndeese kyakulabirako naye nga bwe twakirabye nti nno mu buli rakaa mwezi 2 ezasookanga yasomerangamu ekigero kya ayati 30 wano kitulaze nti mu zino 2 ezasembangayo bwe yasomanga yasomerangamu ekigero kya ayati 15 Naam agamba nti warubama iktasaru fihima ala al-Fatiha nti ate olumu yasomanga n'akoma bukomi kwa al-Fatiha amakulu n'atongerako ssuula ndala era nga hadithi eyogera ku nsonga eyo eri mu kitabu kya Imam Bukhari ne mu kitabu kya Imam Muslim. Atulaga mu hadithi endala n'agamba wakaana yasma'uhum al-ayata ahyanan nti yalinga omubaka sallallahu alaihi wasallam nga abawuliza basahaba ayati ze yasomanga ebiseera ebimu era nga hadithi eyogera ku nsonga eyo ntuufu eri mu kitabu kya Imam Ibn Huzaima. N'agamba nti wakaanu yasma'una minhu era baalinga bawulira basahaba annagma nga bawulira okusoma kwe mu ngeri ya ddoboozi baleeta ekyokulabirako agamba nti zimu ku ssuula ze yasomanga sabbih isma rabbika al-ala essuula eyo ya 87 mu Qur'ani erina ayati 19 wa hal ataka hadithul ghashiya essuula eyo ya 88 mu Qur'ani erina ayati 26 hadithi eyogera ku nsonga eyo eri mu kitabu kya Imam Bukhari kimanyikiddwa nga Juzul Iqraa ne mu kitabu kya Imam At-Tirmidhi era nga hadith ntuufu. Wakana ahyanan era alinga ebiseera ebimu yaqra'u bis-samaa'i dhaatil buruj ngasoma was-samaa'i dhaatil buruj essuula ya 85 erina ayati 22 wa bis-samaa'i wat-tariq olumu ngasoma was-samaa'i wat-tariq ssuula ya 86 erina ayati 17 wa nahwahuma min as-suwar ne ssuula endala ezifaanana nga zifaanana either mu makulu oba obuwanvu okuva mu ssuula eziri mu Qur'an. Hadithi eyogera ku nsonga eyo eri mu kitabu kya Imam Muslim ne mu kitabu kya Imam At-Tayalisi. Wa ahyanan ate era ebiseera ebimu yaqra'u bi layl idha yaghsha yasomanga essuula eyo wa layl idha yaghsha ssuula ya 92 mu Qur'an erina aya 21 wa nahwiha ne ssuula endala ezigifaanana. Hadithi eyogera ku nsonga eyo eri mu kitabu kya Imam Bukhari ne mu kitabu kya Imam Muslim. Oluvannyuma lw'ekyo Sheikh yazzaako omutwe awo nga tumaze okulaba esswala ya dhuhur engeri omubaka sallallahu alaihi wasallam gye yagisaalangamu oba gye yagisomerangamu. Sheikh yazzaako salatul asr n'agamba wakaana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil ulayayn bi fatihatul kitab wa suratayn nti yalinga omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'asomera mu raka 2 ezisooka essuula eggulawo ekitabo nga suratul fatiha wa suratayn ne ssuula 2 wa yutawwilu fil ula ma la yutawwilu fi thaniya era nga awanvuya mu raka esooka kyatawanvuyanga mu raka ey'okubiri. Hadithi eyogera ku nsonga eri mu kitabu kya Imam Abu Dawud ne mu kitabu kya Imam Ibn Huzaima. Wakanu yadhunnun era baalinga balowooza nti annahu yuridu bidhalika nti omubaka kye yayagalanga mu ekyo annahu yadhurika nnasu raka'a abantu okusanga raka'a okubeera nga basanga raka'a. Naam hadithi eyogera ku nsonga eri mu kitabu kya Imam Ahmad ne mu kitabu kya Imam Muslim. Wakana yaqra'u fi kulli minhuma era yalinga asoma mu buli raka'a kadru 15 aya ng'asomeramu ekigero kya ayati 15 kadru nisf kikwegamba ekigero kya half ma yaqra'u fi kulli min rak'atayn al-ulayayn fi dhuhur half y'ekyo kye yasomanga mu buli raka'a mu buli raka'a kwezi 2 ezasookanga mu swala eya dhuhur. Wano Sheikh kyategeeza nti esswala eno ya asr omubaka sallallahu alaihi wasallam yayimpaya nnyo oba yakendeezanga okusoma mu yo ekigero kya hafu y'ekyo kye yasomeranga mu zino raka 2 eza asr yazisomerangamu ekigero kya hafu y'ekyo kye yasomeranga mu raka 2 ezasookanga mu swala eya dhuhur. Kwegamba mu swala eya dhuhur twalabye nti yasomanga
ekigero kya ayati 30 mu buli raka'a mwezi ebbiri ezisooka, ate wano tulaze nti yasomanga ekigero kya ayati 15 mu buli raka'a mwezi ebbiri ezisooka mu swala eya asr. Kino nno kitegeeza nti nga bwe tuzze tulaba nti twalaba mu swala eya fajr nti yasomerangamu ekigero kya ayati 6, ate mu swala ya dhuhur n'aba nti yasomerangamu ekigero kya ayati 3, ate mu swala ya asr n'aba nti yasomerangamu ekigero kya ayati 15 mu buli raka'a mwezi ebbiri ezisooka. Kiba kitegeeza nti mu buli swala eyaddangako yasomerangamu ekigero kya haafu y'ekyo kye yasomeranga mu swala eyali ekulembedde ku eno, nga bwe tulaba nti mu dhuhur yasomerangamu mu raka'a ebbiri ezisooka haafu y'ekyo kye yasomeranga mu swala eya fajr, ate mu asr n'asomerangamu ekigero kya haafu y'ekyo kye yasomeranga mu swala eya dhuhur. Naam, tugambye nti hadith Sheikh gye yajuliza wano eri mu kitabu kya Imam Ahmad ne mu kitabu kya Imam Muslim egamba nti basahaba balinga balowooza nti omubaka sallallahu alaihi wasallam kyeyagendereranga mu ekyo bantu kubeera nga basanga eraka'a. Agamba wakana yaj'alu raka'atayn al-akhiratayn, nti era yalinga afuula eraka'a ebbiri ezisembayo aksaru min al-ulayayn kadura nisfuhuma, nga aziyimpaya okusinga ebbiri ezisooka kigero kya haafu yaziri, era nga bwe twalaba ku swala eya dhuhur omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yakolanga. Hadith eyogera ku nsonga eri mu kitabu kya Imam Ahmad, pozi ne mu kitabu kya Imam Muslim. Wakana yakra'u fihama, era yalinga asomera mu zo bifatatul kitab, nga asomeramu essuula eyo eggulawo ekitabo, essuratu al-Fatiha. Ekyo nno kiba kitegeeza nti mu buli raka'a yonna gye tuba tusadde nga tuli emabega wa imamu mu swala ez'ekyama, tuteekeddwa okubeera nga essuula eno eggulawo ekitabo, surat al-Fatiha tugisoma. Kyatteeka gye tuli okubeera nga tugisoma, okuggyako mu swala ez'okusoma mu lwatu nga surat fajr, swala ya subuhi, surat magharibi ne swalati al-isha'i. Eswala ezo mu raka ebbiri ezisooka awo tuba tulina kubeera nga tugoberera imaamu ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yatulagira n'agamba nti man kana lahu imam, oyo yenna alina imaamu, faqra'atul imaamu lahu qira'a, okusoma kwa imaamu kwe kubeera okusoma kwe. Ne bw'abanga imaamu tasoma mu lwatu, awo tuba tulina okubeera nga naddala mu swala ezo ez'olwatu eziyina eraka ezisukka mu bbiri, kati mu mwezi ebbiri ez'oluvannyuma oba mu swala ya maghribi eyeraka emu ey'oluvannyuma, tuba tuteekeddwa okubeera nga al-Fatiha tugisoma. Naam, Sheikh agambye nti yalinga omubaka sallallahu alaihi wasallam nga asomera mu zo essuula eggulawo ekitabo nga ya al-Fatiha. Hadith eyogera ku nsonga eyo eri mu kitabo kya Imam Bukhari ne mu kitabo kya Imam Muslim. Agamba wakana yasma'uhum al-ayata ahyanan, nti era yalinga abawulizo ayati ze yasomanga ebiseera ebimu mu swala eno eya asr. Hadith eyogera ku nsonga eri mu kitabo kya Imam Bukhari ne mu kitabo kya Imam Muslim. Wano twagambye nti yalinga tasoma mu lwatu okubeera nti abawuliza, wabula yasomanga mu kyama naye n'abeera nga abawuliza ayati ezimu ze yasomanga ebiseera ebimu. Wayakra'u bisuwar allati dhukurna fi salati dhuhur, nti era yalinga asoma essuula ng'ezo ze twalabye ze yasomanga mu swala ya dhuhur ne mu swala ya asr omubaka sallallahu alaihi wasallam ze yasomanga. Naam, eswala ya asr watu Sheikh n'abeera nga yagikomyawo. Tugenda kubeera nga olw'okuba akadde katambule tuzzaako salatul maghrib tugitunuulire tulabe biki omubaka sallallahu alaihi wasallam bye yasomanga mu yo, tubeere nga insha Allah olwakadde tukomaawo. Agamba ku salatul maghrib wakana sallallahu alaihi wasallam yakra'u fiha ahyanan, yalinga omubaka sallallahu alaihi wasallam nga asomera mu yo ebiseera ebimu bikiswal al-mufassal, nga asoma essuula ezo eziyitibwa kiswal al-mufassal. Tujja kubeera nga tulaba ze ziriwa, era nga hadithi yogera ku nsonga eri mu kitabu kya Imam Bukhari ne mu kitabu kya Imam Muslim. Hatta innahum okutuusa lwekyatuuka kuba lwekyabanga ku bo
kanu idha sallu ma'ahu balinganga bweba basadde naye wasallam bihim natola salamu nabo amakulu n'amaliriza swala ne ya magribi ngali nabo insaraf ahaduhum yakyukanga kwomu kubbo nga kirabika nga addayo wakaawe wa innahu la yubsiru mawaka inablihi nabeera nti asobola okulaba obuwufu bw'ensolo ye. Hadithi yogera ku nsonga eno eri mu kitabu kya Imam An-Nasa'i ne mu kitabu kya Imam Ahmad era nga hadithi ntuufu. Atulaga nti nno balinga basahaba bwe baba basadde n'omubaka sallallahu alaihi wasallam n'amaliriza esswala ng'ali nabo omu ku bo we yakyukanga okudda ewakaawe yalinga akyasobola okulaba obuwufu bw'ensolo ye mwe bwatambulidde. Kino kiba kitegeeza nti omubaka sallallahu alaihi wasallam esswala eno ya maghrib yajanguyanga okugisaala n'agimaliriza ng'obudde bukyalaba okuba nti basahaba oyo yatuukanga okuddayo wakaawe ng'akyasobola okulaba obuwufu nga bw'atunula wansi asobola okulaba obuwufu bw'ensolo ye mwe yalinga etambulidde. Atulaga nti wakara'a fi safar nti lumu era yasomako lumu ng'ali mu lugendo mu swala eno eya maghrib n'asoma watini wa zaitun essuula eyo watini wa zaitun sura ya 95 era ng'erina aya 8 fi rakaati thaniya yagisomera mu raka ey'okubiri mu swala eyo eya maghrib. Hadithi eyogera ku nsonga eyo eri mu kitabu kya Imam At-Tayalis ne mu kitabu kya Imam Ahmad era nga hadithi ntuufu. Wakana ahyanan era yalinga ebiseera ebimu yaqra'u bitwali al-mufassal ng'asoma essuula ezo empanvu wa awsatuhi n'ezo nyimpi. Fakana taratan yaqra'u era yalinga ebiseera ebimu ng'asoma alladhina kafaru wasaddu an sabilillah sura ya 47 mu Qur'an. Hadithi eyogera ku nsonga eyo eri mu kitabu kya Ibn Huzaima ne mu kitabu kya Imam At-Tabarani era nga hadithi ntuufu. Essura ze twagambye eza kiswala al-mufassal ze zimu ze tulabye okugeza nga watini wa zaitun essura eyo omubaka sallallahu alaihi wasallam gye yasoma nga ali mu lugendo mu swala ya maghrib ku muraka ey'okubiri. Atulaga nti wataratan ate olumu yasoma surati Tur sura ya 52 mu Qur'an era ng'erina ayati 49. Hadithi yogera ku nsonga eyo eri mu kitabu kya Imam Bukhari ne mu kitabu kya Imam Muslim. Wataratan bil mursalat ate olumu yasoma surat al-mursalat sura ya 77 erina ayati 50. Qara'a biha yagisoma fi akhir salati salaha musala omubaka sallallahu alaihi wasallam gye yasembayo okusaala. Kino kiba kitegeeza nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yasembayo okusaala swala eya maghrib eyo gye yasomeramu surati al-mursalat sura eyo eya 77 mu Qur'an. Wakana ahyanan ate era yalinga ebiseera ebimu yakra'u bituli tawaliyain ng'asoma essuula ezo empanvu n'abeera nga azigabanyamu n'agisomera mu raka 2 ezisooka mu swala eya maghrib. Okugeza surat al-A'raf essuula ey'omusanvu erina aya 26 yagisomako fi rak'atayn mu raka 2 ezisooka mu swala eya maghrib. Nga hadithi yogera ku nsonga eyo eri mu kitabu kya Imam Bukhari, mu kitabu kya Imam Abu Dawud ne mu kitabu kya Imam Ibn Huzaima mpozi ne mu bitabo bya hadith ebirala. Wataratan ate ebiseera ebimu bil anfal yasoma suratu al-anfal essuula ey'omunaana ng'erina aya 75 fi rak'atayn yagisomerako mu raka 2 eza salatul maghrib. Oluvannyuma lw'okulaba biki ssuula ki omubaka sallallahu alaihi wasallam ze yasomanga mu swala eya maghrib, tugenda kuzzaako omutwe gwe tugenda okusembyayo mu bufunze okukwata al-qira'ati fi sunnatul maghrib, okusoma kw'omubaka sallallahu alaihi wasallam mu sunna eya maghrib. Jjukira nti sura ya maghrib erina ba'diya. Sheikh atulaga nti wa amma sunnatul maghrib ba'diya
ntiwabula mu sunna ya maghrib yene ya baadiya fakana yakra'u fiha yalinga asomera muyo qul ya ayuha lkafirun essula ya 19 erina aya 6 wa qul huwa allahu ahad ne qul huwa allahu ahad suratul ikhlas eye 10:12 nga erina aya 4 hadithi eyogera ku nsonga eyo eri mu kitabu kya Imam Ahmad ne mu bitabo bya hadith ebirala era nga bwe twalaba mu sunna ya fajr nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yasomerangamu suratul qul ya ayuha lkafirun muraka esooka ne qul huwa allah muraka eyokubiri nabwe kityo ne mu sunna eya maghrib baadiya yayo bwati omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yagisomanga. Nja kusaba Allah abeere nga atugasa n'ebyo bye tusomyeko olwaleero innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Mpozi tujja kubanga insha Allah tutandika ne salatul ishai omulundi omulala. Nsaba mbeere nga ngukomya wano olw'obufunda bw'obudde. Saba Allah abeere nga atugasa n'ebyo. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.